nzo ndio mu kubasajja basomesa etalabika nengenda mu kulende ngenda mulasanga ngenda mudawo nolwekyo nze ndawa notakola ki timulowooza titutegeerwa nga tutegeera tumanyi so nolwekyo bwe mbuli abantu mba njogera facts kubanga kati bagambye nti by the way I can buy your narrative nti bw'oba olina ekifo ky'oweereza why are you living it webale nnyo kati ekyokusooka first of all tusooka kuteeka ku minzaani lwaki ova mu buweereza bwoli nanti sooka olaba ekisooka bagamba nti kutulumirirwa oba nanti bagamba bati nti ebifo babigaba kubanga omukulu yanyiiga obutamuwa kati nalondamu abantu bakola ki beyeesiga kati ate ebifo abantu tebalina mirimu ebifo nebibina bitono kati baba bawadde omukisa ogende baweereze naye olwokuba siba bamativu ku bantu abali eno ebbali tebajja bakola ebibaagala kati bagamba bali muddeyo mu byalo mutuyambe mu nteekateeka ennene ey'okuwamba ekitundu kino okitegeera kubanga ekusooka mu ggwanga temuli mu mirimu lwaki bakwadde ate bonavaayo toli bagenda kuwa mulala ne boba oyisemu toli alifuna kati lwaki tosigala era omulala bwayitamunolwekyo bannayuganda n'abantu ba buganda ŋŋamba nze abantu ba buganda beŋŋamba kubanga nze balumbiraba ebirumbiraba engeri girimu kubanga akaluka 26 bwe kawugwa pulezidenti Museveni bw'alabanga waali n'aliko masatu ente akaluka 26 kagenda okusalawo ebyobufuzi bya myaka 3 kati n'olwekyo abaana babajega nga batuta abantu bali komplado okusooka ebintu byonna bagenda bibajjako mugenda kufuluma n'olwekyo omuntu wabanga avudde ku mulimu talina nsonga tumuwa kalulu oyo aba alina byanoonya birala kubanga omuntu wabanga RDC wabanga ambassador wabanga commissioner asobola okuweereza abantu butereevu mu kifo ekyo kyalimu nga takomyewo naye kati omuntu abadde kyesirikire tabafaako kati bamuleese kubanga yalingira mu kibalo kati nga wano bagamba wano ku lubuto lw'ennyanja okuva e Nadambu okukirya mpaka eriddimuwa olubuto oludduka amafuta ate omanyi oyina pointi gy'oyogera abantu simanyi babigoberera bulungi nnyo okimanyi nti abantu bangi bavudde ku bwa ssentebe bwero C5 ne bagenda mu parliament but performance yaabwe ebadde mbi comparably abantu bavudde ku bwa kansala ne bagenda ku bwa ssentebe bwero C5 ne beesimba ku bwa ssentebe ne performance yaabwe n'ebambi n'olwekyo bantu ba bulijjo mumanyi ensonga zammwe zimuliko gwe togamba oli nti yazze wano akajajjata kubanga bano baleeteddwa abantu mbadde nina abantu benjoge nabo bavudde bukakatanga bali mu nsonga za ttaka mbadde bava nayo mu kkooti mbadde abantu nga munaala ku ofiisi ewange naye mbagambye nti mmwe musooke muzibuke amaaso mulaba abantu abazze mu kitundu kyabwe bavaawo ne babaleese nga babapise babataddemu ssente nyingi kubanga baagala kuwamba bitundu ebyo balonde LC1 nga waabwe LC2 LC3 kubanga ye chain eribayamba okuwamba ekitundu nti twawadde takoyo twakoze tuti baabwe comprados oli ku radio buddu eyo omuntu wa buli kyabiri mu miseza akayita kusawa mu yo olw'eggulu katugulewo ekibiina kyaffe awo tubadde disasti tukujjamu bujjampe naye olunaku olwaleero ensonga gye twagala okwogerako tulina kyetwasomesa emabega kaawo 1 twagamba nti society eno oba ensi abasajja baatuula ku mmeeza ne baga nti ensi eno tukoze tutya nti ensi eno ebeeremu abawa omusolo ebeeremu n'abagulya ne baga nti naye abantu bano bajja kukuubagana bano abali abajja kuba tebakola nga bali omusolo gw'abana abakola ssente zaabwe nti tuteekewo ekitongole ekyabalwanyi abajaasi ne poliisi babakuume bano bwe batabanguka abajaasi bayingira kuba abapoliisi bano balye bulungi na bano nga bwe bakola baga nti naye ekyo tekiri sustainable bano bajja kutuuka ekiseera era beegugunge bayite ne ku bapoliisi bayite ne ku basirikale balumbagane bano tebajja kulumbagana tutegeyo gye bannaddukiranga ewalooya n'omulamuzi ababuzeebuze kati ampuliriza olunaku olwaleero focus twagala kugissa ku kitongole ekiramuzi ye kooti eno ekola etya okussawo obutebenkevu mu society oba okubuggyawo kyetwagala okutunuulira based on that nga twesigama ku kyetwasomesa ekyo oba bagiteekawo lwa nsonga bano we beneemulugunyanga ne beegugunga baddukire ng'eno bona abatabaganya abawooyewooye enteekateeka mu society zisigale nga zigenda mu maaso awe twagala musomesa waffe mukalasi monitor mpozi era kyetwagala okujjukiza abantu nti baateekateeka enteekateeka y'okuteeka ku gavumenti yateekebwawo kujja kukuuma bagagga agenisi baavu etandika era mulabe nti ensi yali etandika okukola gavumenti wasooka ne baba abasajja bakirimaanyi abakuŋŋaanya ebintu ne bakaka tukole ejje ne bakuuma ne bibanga ne bakuuma kati ejje bwe likuuma omugagga kwe ganaafuna abamuprotectinga kati ensi bwegenda ng'ekyuka ne baleeta enkola ya demokulasi yagireesa enkola okukuuma abaavu ku bagagga okitegedde kati abantu bategeere ebintu ebyo sebo bwe tuddayo ku kooti zikola zitya
Okusaawo obutebenkevu obutabusaawo mu society. Okusooka twabaga nti kooti kitongole ekiri ekitundu kya gavumenti. Kubanga edda kooti tizaaliwo. Edda omukulembeze abeeranga obusolute. Nga ye kooti yateeka amateeka yateekawo etteeka ate yaliteekesa mu nkola. Kale bagamba mu ngeri y'okubuuza okulaga abantu ebintu byeyawudde ne bateekawo amatabi ameka? Amatabi 3. Kati kooti y'amateeka mu myaka gya 1000 edda nga bagoberera amateeka kirigamba tewali kulowooza kirala. Naye Ssematalo bwe yajja owookubiri mu myaka gya 5 ne baleeta entunuli endala ey'ekkooti ne bagamba ne baleeta ekintu bayita judicial activism nti abasazi mu kkooti tibakoma kugoberera amateeka ne balina okuteeka n'okutuwa bweru okutegeera mu kitundu kyekyogerwa. Era kyenva mulaba basebo ne banyabo nti ennaku zino basala emisango mu kkooti bagenda mu byalo kulambula oba amataka oba kikulaba ebiriyo naye edda tikyakolanga ki tikyaliwo nga banoonya buki bwenkanya kubanga oli yajja yali Bart Katwere nga Chief Justice yagamba nti omulamuzi yenna okusala omusango gw'ettaka ateekeddwa okugenda ku ttaka asooka alirabe. Ate nga basebo ne banyabo kye mulina okutegeera mu kkooti bwe tugenda mu kkooti okuwoza mu kkooti tibawoza facts nti bawoza nti oba bakiyita obukakafu bw'amateeka. Mu kkooti bawoza bukakafu bwa birowoozo nti kkooti nti yo bwe banga ewuliriza omusango it is not following legal facts but it follows legal opinions. Kyovudde olaba nti olwaliro omulamuzi ono endowooza eyeesigamye ku mateeka so si amazima ageesigamye ku mateeka. Kyovudde olaba nti omulamuzi bayinza okutula 5 onayogera birala n'oli nayogera birala n'oli nayogera birala nti kubanga amateeka mu gasomesa bagaye law a science of contradictions nti amateeka magezi agekuba endobo tigali straight. So kati kiba kisinziira kwani ani ataputa amateeka. Kati mu butuufu bw'ensonga mu mateeka nga kkooti ziyinza okuleeta obutabanguko zitya kkooti ziyinza okuleeta obutabanguko kubanga bagaye singa kkooti ziba zisalawo okusalawo kwazo kwetaaga kulabike nga naawe basalirwawo kulabika nti waliwo bwenkanya kubanga ku kkooti abantu kye balina okujjukira nga bwe twagambye nti kkooti kyemugezi okukkala nako kiwangula na bujulizi naye obujulizi oyinza okuba nga obuleese nga bupange okitegeera nti kkooti ekikuwanguza omusango mu kkooti oba okuluzinga omusango it depends on the evidence which you are used before the court nti obujulizi bwoteeka maaso gaki g'omulamuzi. Kati obujulizi obwo buyinza okuba nga bupange oba obujulizi buyinza okuba nga siki kati buvunaanyizibwa bw'abalamuzi abali b'ab'enkizo okutegeera ebirowoozo by'abantu abaleese biboogera mu maaso ge. Kyobula nti tulayira bakwasa ku lwana oba bayibuli nti layira oba obujulizi ku kulayira ku kirayiro ng'ekikusuubirwamu tojja kulimba. Naye mu nsi ey'abafere n'abayaayi abantu bakola ki balimba bajja nga babapanze kubanga baba ne syndicate watiifu omulamuzi bamucompromises babanga omulamuzi bamuguliridde ajja kujja naye boogere kirala. Kati kkooti bwe banga etandika okusala emisango abantu ne batandika okugamba nti kkooti nti omwavu tasinga musango awo mba mugenze mu nnyanga. Kiba kitegeeza nti kkooti enkola yaayo egenda okuleeta obutabi butebenkevu mu society kubanga tugamba muliyo politiiki nti amaanyi ga kkooti gava mu bantu that the judicial authority is derived from the citizenry oba from the sovereign nti mu buyinza bw'abantu. Kati bwebanga kiri mu buyinza bw'abantu abantu at all times balina okufiiringa balina okukakasa nti ekikolebwa kikola ki kubanga lwaki kubanga kati ekyokulabirako singa ogenda nga babadde batuta ekitawulizi wali naye ng'ensi yonna emanya abantu ebyalo 8 nti ono atubbye naye yeyambisiza etteeka okukola ki yeyambisiza okugula kkooti n'okutaputa ebintu byakifuula nenge ng'omuntu alaba. Kati abantu bagenda nga balaba bagenda kulwana bajja kutabuka eggwanga lijja kutabuka era abantu bajja kwetemula kubanga baba tewaliwo ki tewaliwo bwenkanya. Naye buli kkooti bwesala kubanga si kkooti kubanga oli asinziira ku bujulizi naye kkooti buli bwesala obwenkanya etebenkeza eggwanga ku lwaki kubanga n'asaliddwa omusango amanya nti mufere oli amanya nti tuzola tuwamba wano netwalawo batujjewo bannanyini oli batwalawo eggwanga tisobola kutabuka kubanga kkooti obuvunaanyizibwa bwa kkooti waladova kwe kukwasisa gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'okufuga abantu nga bweyagala. Kati kiba kitegeeza okufuga abantu nga bweyagala ng'amateeka bwe yagateekawo. Kati amateeka bagaba nga gagobereddwa gavumenti teteekawo obutebenkevu yokka nti President Museveni movement ereeteddeme no ebitongole bya gavumenti byonna biteekwa okuba nga bye bikola biragira ddala nti bikola bituufu onfuna bulungi kubanga kkooti
ne parliament it is a part of government ate amanyi gabe gonna bagajja mu bantu kati at all times nga baweereza abantu balina okulabika nti bye bakola bikola ki naye batandika okukola ebintu ng'olyaga nti nze manyi mulamuzi simanyi bateeka kitegeeza amanyi omulamuzi kitegeeza kitu kidogo yawangula kati ensebe genda mu nyanga ku lwaki kubanga court of law zikolanga abita kitegeeza ki mu Luganda abatabaganya kati omutabaganya bategeera nti omutabaganya aliko kyekubiira tolyagenda mukkiririzaamu kati n'olwekyo okufuna emirembe abantu bateeka okuba nga bali convinced nti omutabaganya muki mwesimbu kyekirize kye nayogera omwaka guli mu mwezi gw'okubiri nga sinamanyira abantu kye balowooza nti Victoria Nakintu y'omu ku baloya abagenda okuba b'omulembe abalamuzi abagenda okuba b'omulembe mu nsi muno era bye bakola bye butuufu kubanga kkooti agidefinis fines byakola n'omuntu wa bulijjo ayogeramu n'amulungamira n'omuzeeyi n'ategeeza kikola ki kati okukolofayinga ekyo bwe twakuŋŋanya ejjuzi nga kkooti yagala kufuna feedback ne bayita abantu bonna ku open court day buli muntu ayogere kimuluma abantu 1,100 ne bawandiika mu bipapula nti Nakintu mulamuzi atabanga nawo naye ate nenyena abalamuzi abaliwaawo kabejjaji kaba nti nti bano bali banguzi bano gundi okiraba kati kiba kitegeeza bw'obanga ovuddawo e Masaka abantu bagenda kuba batebenkevu kubanga bw'okola obwenkanya gulaba abantu abakuŋŋaana bavudde mu gulete Masaka yonna tiwali abanyumune bwe yazze tamanyi kirowoozo ki naye bonna ne bawandiika nga bateeka ku muntu ki kiba kitegeeza oyo ayinza okuleeta obutebenkevu mu nsi kubanga buli muntu yenna agenda mu maaso ge ali confident ajja kumpa omwenkanya kati ekimu ekyaleeta olutale Kenya mu 2007 ki abantu batuuka mu Kenya ne bakimanya nti omwavu tasinga 7 buli kimu kyonna abantu bababyeko amataka bababyeko buli kintu omwavu takola ki kati abantu mu 2007 ne bagamba nedda ssebo ko tukyazeesiga tutiŋŋane ne batiŋŋana bubi nnyo nga tiwali kubanga bali tibalina wakuddukira ani anaatulamula ani anaatutabaganya abantu bonna bayaaye kati okukakana mu 2010 Kenya nekola ssemateeka era batuuka nekulengera tujja kulonda nga balamuzi fe abantu okukakasa kubanga bategeera ebizibu byabwe nti ekyatulwanyaki nti abalamuzi tiwaliwo sibeesimbu era abalamuzi bonna babagoba bateekawo nera whatever ne bagoba abalamuzi bonna abali bajaji baali bonna ne bagati bonna bali banguzi olaga nti oyabba ono yabba ettaka lyono be bakola syndicate bamafiya bakolaga nabo ne babagoba bonna ne baddayo ku 0-1 kati kyekitegeeza nti kooti bwe zikola ekituufu tizikoma kukola kituufu kyokka gye bali zikoma okukola ekituufu eri ensi okutebenkeza ensi kooti ziyinza okutabula ensi kubanga abantu bategeera nti gwetutaddewo mu mateeka tasobola kuba bwenkanya kugaba bwenkanya abantu abali mu kyalo kati bw'ogenda nga mu luko gw'ebulayi kumbe waliyo abantu nga 15 bakakaaga kati abantu kakaaga omuntu omwese omubbi bazze ne bawamba ekintu abantu bali nakyo bazimbako eddwaliro balaba ebigenda mu maaso babimanyi naye babatutene baddawo ne baga abantu bano bazira kifuba kati olaba abantu tibategedde mu ki era olaba nti eggulo babaddeyo nga babasomera ensala olaba nti omuluka gwonna gwadde kujaganya kati abo bateeta obutebenkevu kubanga balaba bafunye eki amazima kati n'olwekyo kooti z'amateeka zikola omulimu munene nnyo okutebenkeza eggwanga kubanga kooti z'amateeka zisobola n'okukyekinga gavumenti excessive ya gavumenti eri baofiiso baayo kubanga abali mu gavumenti balina obuyinza bungi kyolaba nti kooti esalawo wakati w'omuntu sekinomu ne gavumenti kooti esalawo wakati w'omuntu n'omuntu oba okiraba kati abayinza okuba nga bali mu bitongole bya gavumenti olw'okuba baba n'obuyinza bagagga bakola ki bw'obanga tiwali babakyekinga mu maaso gaba ne babalaba bayinza okuleeta obutali bwenkanya kati ate obutali bwenkanya bwe bujja wajjawo obukyayi obwannamaddala nti abantu obukyayi bugenda bwetuuma mu mitima gyabwe kati one time olaba abantu babaluka buki bubalusi kati n'olwekyo bwe mulaba ng'ensi yonna enaatebenkera kiba kitegeeza okugaba amazima abantu balina okugalaba nga gakola ki nga weegali naye ate amazima bwe gaba nga gagabibwa gaba mu bulungi bwa buli muntu era abantu abayivu n'abali mu byobufuzi bali badde beegendereza nnyo okulabika nga bano abantu baweereza bafuna amazima gye bali era ne babeesiga kubanga abali mu buyinza n'abali mu bifo byobufuzi n'abayivu be bagagga balina ebintu ono komunima talina kyalina n'ebintu ebiba nga bifudde talina kyafiirwa ate tiwali muntu yali aleese enkyukakyuka nga mugagga enkyukakyuka ziva mu bakomoni maani tiwali mugagga kubanga omugagga n'abali obulungi baba status quo bagala ebiriwo bizigere mu maaso kubanga bo bali bulungi era kati nawadde nga nabanga alasisi w'embalala yadde agamba abanyankole wiiki eri n'agamba bali mu meeting nga waliwo bavudde mu ofisi ya president n'agamba abanyankole bagamba mwe mugamba nti Museveni ave ku gavumenti tugenda kuddamu twavuwale tuwagire omusajja omwe muli babuki naye ng'oyinza okusanga ye mugagga nga mwankole oli abaavu bangi kati ye alowooza obugagga bwe buyambaye uli omujinga ng'oyo njabula muyita namujinga kubanga size twayibolisiti mukazi naye muntu wa bukabira bonone eggwanga ogamba ote nti abanyankole banange tunywere tuwagire Museveni kubanga ffe tulya
gavumenti bwe tuvaako Amaserengeta tujja kubonaabona naye gavumenti byali bulungi bonna bakagama mu Western tewali kati n'olwekyo njagala okubategeeza basebo ne banyabo kooti zikola omulimu gw'amaanyi era abantu nga bano basebutinde bamukyala bamugemere n'abalinganga abo be bayambe eggwanga okuterera okuwa essuubi nti maybe mu bantu bano bajja tuwa obwenkanya tusobole okuba abatebenkevu mu mbeera zaffe mu ndowooza zaffe n'ebiringanga ebyo naye kati olaba abantu bali mu basengula eyo ebibiina bali mu bibba abantu babagobye ku nyanja akwatiddwa mu nyanja bamuteeka maaso ga mulamuzi bapanze kooti eri wali akubone mu kooti amugyeko ebyenyanja bye oba mulimu ebitono bibiri ebito mulimu ebisigala ebikulu bagala bbiya nga bamukuba genda myezi 6 bakukuba ekkomera pikipiki wagitutte ebyenyanja babitutte kati omuntu ono famire ye n'abantu badalabirira naye nga sindikate ate olumala obitunda obikwata ate nga bagenda babitunda eri ensi ebeeraba naye kati eno nkola yaki kubanga singa mbamikutte ne mbyokyo ne mbulabira abamu amasomero baba bali mu makomera abantu baba bamativu nti bano bakola ditalense abantu baleka okukola obubi n'ebiringanga ebyo nti abantu bwe basalawo bo bokka na bokka okwenoonyeza obwenkanya okwenoonyeza engeri gye banaatabagana kyekivaamu obutabanguko kituufu ekitegeeza nti ono agabwa obwenkanya which is a court ateekeddwa okuba omwegendereza kuba abantu bwe bakizuula nti si mwesimbu ne baga nti kati tetujja eno kyetwagazaako okutwalira amateeka mu ngalo kyekireeta ekyo nti abantu baga nti tewali agenda tutabagana kooti mbagirawo twekolerewo nga bwe tulabye ow'amaanyi yalya kati awo kiba kitegeeza muba mugenze the law of the jungle kubanga ekiteesawo kooti ki ekiteesawo gavumenti kwe kukuuma amateeka n'ebiragiro institution za gavumenti kyobula tutandise ng'ogamba nti mbu bateekateeka gavumenti mu kyasa kya 43 bagamba nti omwavu alina okukola kufana kuwona omwavu alina okukola ennyo ate omugagga alina okulya ebyaki eyo enteekateeka ne bagamba naye omwavu tanyiige nga bali ebirye teekawo omusirikale abakuumi wakati abeere wakati ono alye ng'ono akola mukiraba kane bagateekawo abalina omusolo abali mu gavumenti beyagale nga bagulya abatakola nnyo kwegamba ne bagateekawo omusawo n'abakuba ebbiiru abantu bameka bajjeko sente yazimbye olubuto ate tokomawo twekawo banka ebenge bakukojolako sente zaabwe naye nga banka naye eyina bannanyiniyo kwegamba ebintu byemulaba mu society bagenda babiteekawo nga waliwo ensonga naye bwetutaddayo okutegeera the originality oba ensonga eyali emabega okuliyetinga gavumenti n'ebitongole naki we are missing the point n'olwekyo kiba kintu kya buvunaanyizibwa obubeera buli ssaawa nga twejjukanya nti naye lwaki bateekawo ekitongole kino what were the purpose of creating this institution government institutions n'okimanya kati bwemukimanya kikola nga olupimo olubalungamya okusobola okutwala eggwanga mu maaso naye bwabeera nga waliwo obutali bwenkanya mu society abaganyulwa baba batono okusinga abangi bwe babeerawo obutali bwenkanya mu society ng'obwenkanya bukolebwa mu kooti kubanga alina ssente yasinga omusango kiba kitegeeza nti batono nnyo abagenda okuganyulwa okusinga abangi waayi kubanga okusala obwenkanya bubeera bwakugula polochwat nti kuba kugula kati mu kugula kigenda kukosa abantu abangi naye ebintu ebinaatabuka n'abalamuzi tebajja kubona ebintu binaatabuka kati kyola nti abantu abagezi bamwoyo gwagwo nga baba bakimanyi nti gentleman ono agenda okutabuka afiirwaki kyola pulezidenti Museveni yaga nti mukinana twatuka ekiseera ekimala tuli ku radio budde omuntu wabudde katuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo wenyini wenjagala tusinziire we tukomye nti mu myaka gy'ekinaana of course bano bannabyabufuzi baali balina okwemulugunya kwabwe naye ne batuuka ne baga nti ne kooti nazo tezisobola kutuwa bwenkanya what do we do ne muvaamu insecurity yafiiramu abantu mugamba 50 egy'abantu abaafa eruwe ensi yali evudde ku kubanga tewaliwo bwesigwa bantu bwe baali balina mu court system eyaliwo ebiseera katujje tutandikirawo n'ebyokulabirako ebirala katujje tuvaawo tugendedde mu kuwumulamu tulesi tuwadde ekyokulabirako n'ebyokulabirako ebirala bingi bye tutayogeddeeko nti mu myaka gy'ekinaana abaaliwo akatabanguko akaaliwo kajja kubanga obwesigwa mu kooti abantu tebabulina literally bwe tugenda okwekenneenya obulungi singa tubadde tukola kiwandiiko nti obutabanguko obwagwa mu Uganda mu myaka gy'ekinaana bwava ku ki kooti yalibadde ku nnamba emu butereevu nati kati tubagambye mu society bateekawo amateeka okutulungamya kati amateeka bagamba nga gatulungamya galina okulabika nga gatulungamya mu nteekateeka erabira ddala nti mutufu tuli mu kulungama yabwesimbu kubanga gamateeka bakoze eki naye kasita abantu bategeera nti amateeka waliwo abakwatibwa amateeka naye batakwatibwa amateeka abali above law kyebayita impunity
abanantagambwako kyebagala kyebakola omanya nti akatubagiro kazze kati ate ffe bamwegwa gwanga tukitegererawo kubanga abantu kubanga ffe tumanyi nti tiwalimu abantu bali bulungi abali benyiye ne bagala ekimala kikola kimala nga bali bulungi kati ate ekireeta obutebenkevu nekireeta okugaba obwenkanya kisinziira nakyo ku byabufuzi kubanga ebintu byonna biva mu byabufuzi. A court of law creation of politics. Yeah, true. Government creation of politics. A man is a political animal. Yeah, I don't know what judges are political officers. They are political officers. Abalamuzi ba officer ba byabufuzi. Abekesizing abaddukanye ettabi ery'amaanyi erya government erya judiciary. N'olwekyo ekyo kimu era kyolaba mu bazungu abantu bakitereeza nti mu bazungu baba bamanyira okumanya ideology ne bamanya nti ono ensala ye ey'omusango ideology eri bweti oba ni ono conservative oba ono liberal babamanyi ate mu bazungu baba bakikola straight baba bamanyi nti ono jaji wa DP ono jaji wa Republican ono wa tabikweka birikiria era Trump wajanga nti kapane kwenjagala ayitemu atwale bigenda buki kubanga court ziriwo okukwatisa government kutukiza ki naye okutukiza mu parliament y'amateeka because government ejja amanyi gayo mu bantu kati lwokwata ejja amanyi gayo mu bantu kati bw'ojja government mu bantu nesaba mandate abantu bagiwa obuyinza etambule baba bamaze okulaba byebasuubiza era ejja batwala mu nkola ki kubanga tugamba muri yo politiki nti constitution ekigikozesa constitution ekolebwa okusobola okwaŋŋanga okusoomooza okuba mu society okwekiseera ekyo okwaŋŋanga okusoomooza okuba mu society okwekiseera ekyo era ng'ejjawo nga ebintu ebikyamu ebisuula ebbali ebikosa abantu naye ebirungi ng'eyongera n'okubimprovinga that is the purpose why constitution are created. N'olwekyo ekyo buli bwe tuba tukola at all times at the back of our minds tuwenda okuba nga tukimanyi kati n'olwekyo kati ssemateeka ateeka okuba nga atambula naye kati tekituuka nti waliwo abalina impunity kati abantu batandika okutwala amateeka mu ngalo kati awo omusajja oli gwe bateekawo okuma omwavu ku mugagga era nze mubaga nti gavumenti okuzikulyetinga zakulyetinga kukuuma abagagga naye baga nti abagagga bajja kukosa abantu ne baleeta enkola ya demokolasiya eprotectinga abaavu ku bagagga. So n'olwekyo kiba kitegeeza you have to follow the law. The moment mu disregarding the laws, then you are causing for the trouble in the society. N'olwekyo basebo ne banyabo kati kyobola nti abalamuzi abatuufu kubanga abalamuzi oba omuntu wakola ekituufu lwaki abantu bawaliwali abantu basiima abantu mu field zonna kwe kusiima ababa basukulumye ku balala okuba motivatinga n'abalala bayigireko kubanga abalala kati otunulanga abajustice butinde bannakintu bano abo bamugemere tibali driven by money naye oyinza okusanga pasoni yaganja kuweereza mpaka mu kooti ensi yonna kati bwabanga naweza mu kooti ensi yonna ate okusala kwabwe kubanga kujulirwa ensi yonna n'olwekyo ateeka okubanga ali steady nti bwabanga akoze ensala eteeka okubanga eri solid nga agireasonings so that n'omuntu obulala agikoting because the moment it makes a ruling it becomes a law, it becomes a frame of reference in future rulings. So n'olwekyo kati abantu ngabo balina okusiimibwa publicly era nze kababulire kino era muri yo politics Justice Harold Burton yali mu Supreme Court ya America yagamba nti bajaji tiboogera mu kkubo but if you want to know the feeling of the judge just read their rulings boogera ku benchi nga balulinga kati nze wesobola ruling ya omukyala Victoria ntegera butegezi nti Victoria akimanyidde ddala nti mu Uganda mwayingiremu ababbi b'ettaka era tulina okudiringa nabo edo okitegeera nti omulamuzi tayogera mu kkubo nti ababbi b'ettaka twali awo nga mu kooti open day omusajja bulola w'eri Sembabule n'agamba nti sebo maama twagala tubulire waliwo minisita Mayanja yazeeyo Sembabule n'agamba ebyakkooti tabimanyi biki bigenda n'agamba nti nze sina kyenjogera gavumenti naye mulinde rulingi ya kooti kati omulamuzi ayogera mu kooti okutegera otegere kikyagamba kati nakintu musoke nalabye nti agenda kulaizinga to the occasion kubanga nzira akagomera kesi zakasalanga 15 mu bintu ebyenjawulo kati agenda kulaizinga to the occasion okusobola okonfrontinga omulabe Kayinga ali kusawa eno egamba waliwo abantu abatudde wali abamu beekobaanyi kubba ettaka mu bugenderevu abamu beekobaanyi okubba ebyobugagga by'eggwanga mu bugenderevu beegaggawaze kati omulamuzi waga nti ndi amwalive ndi judicial activity nti mmanye ebifo mu society
tulina okubyanukula aba yeetaasa bataasa eggwanga ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Oli ku radio budde omuntu wabujoyitira ku noti 752898 55 ne noti 781 57228 ze simu zoyitirako obe ng'osobola okutuwa ekirowoozo kyo oba ekibuuzo kyo byonna tubyaniriza. Radio budde. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza simu.